Not aware of any advanced knowledge that we had of this terrible attack. On March 8th, the embassy warns of imminent attack in Moscow by extremists. Yeah, I think that I'll let the State Department speak to that. But I don't think that was related to this specific attack. Mwazize mutya abali ku channel eno nkedde kwagala bawa amawulire agagenda mu maaso ka video ako nga mukawulidde omukulu bamuyita John Kirby eyali press secretary wa White House saawa zino bamuwa akulira national security ayina ekifo ekirala bamukuza so ayogerera White House yinza okugamba byayogedde obiwulidde ne John nabagambyeko nti Abamerika bamanyako kino ekintu era ne bawuninga ne bannansi bawe naye kati obutambi bwolabaawo kulaga embeera eri mu Moscow akatambi ngaako badde bayingira abasoose emergency services abasoose okuyingira mu kifo ekyakubiddwa mawulire agaliwo tewannabaawo mawulire matuufu basajja awo nti bakwatiddwa nti weebali wabula gye bulaasa embeera eyo nja balaga agaliwo ku kintu ekyo naye ng'embeera eri bwetyo mumuwulire John Kirby ng'agamba White House ebintu ebyeganye munamawulire amubuuza n'agamba tebakinamu mukono naye nga tukimanyi bakinamu omukono lwakuba tebayinza kukola ki kwewaayo embeera bwetyo bweri mu Moscow saawa zino abantu abo kati badde mu kugaba omusaayi ekiriza bamanyi gavumenti yabayise bajje bagaba omusaayi kubanga abantu abakafa abantu badde bali kudduka ku lutindo incident we yabeereddewo kiri kyabadde kibambulira naye abantu abakafa bali baweze 6 kati ate abalumziddwa bali mu 135 balina abaana abato balinga ngandozi ba 15 ne just listen to that number abantu 6 bakafa government zonna embassy zonna ziwereza condolence okusaasira kwazo n'Abamerika bennyini Japan, China, India ne bolowooza nti balina obuzibu ku Russia nabo of course balina okukibikirira ne France Macron yakikoze ekyogedde aweereza okusaasira y'omu ku bakwatiddwa ba suspect katwalibwa government oba FSB bakyanoonyereza tebannaba kubeera statement kugamba nti ono yakikoze ono yakikoze because balina okunoonyereza bagenze mu kifo ne bafuna ebifo ebintu byabaddewo emundu amasasi bulletproof abasajja bakozesezza byonna babifunye kubanga abasajja bamaze ne badduka ne bagende era akatambi nyawo ekifaananyi kiyinza okulaga mu motoka gye baddukidde motoka ya Reno kigambwa nti motoka eyo yayingiziddwa mu Russia nga ne sente yaguliddwa bugulwa emotoka eyo yabaddeko n'ennamba za TV era bonoba otegeeza ekifaananyi ekifo kye kifaanana bonoba otegeeza ekifaananyi ky'emmotoka eyo gyekira kuliko leeta T wane Russia emmotoka buli kibuga kiba n'ennamba yaakyo kitegeera kati kuno kuliko ne T bibuga ebimu just kubeerako ennamba emu kubaako nnamba ne kati kiriko T so mu state bagita TV naye teri wala nnyo ne Moscow muwulize oyo omwami byayogera yabaddewo ku scene aba Sputnik bamwebuuzizza soma ayogera Russia naye soma ebigambo ebyo mu luzungu kimumanyi osobola bitegeera ng'ayogera ku kyabaddewo ku kitundu soko bisoma bitegeere nga muwulize ne batumanyi lulimi. Оставаться там или все-таки бежать, выбрали ползком выбраться из зала, спуститься в нижние ряды с 3-го этажа по эскалатору, несмотря на то, что на 2-м и 1-х этажах еще слышали взрывы, люди сообщали о том, что там ходят люди, стреляют. Охранник пропустил нас в бойлерную, где содержится вода, либо пожарные резервуары, там где n'okwekweka mu boira nga tebalina wakudda sajja babadde bukambwe nnyo гидрантами, которые там работали, мочили одежду, прикладывали к лицу, садились на пол максимально низко, пытались сломать двери, которые были забаррикадированы с обратной стороны. МЧСники уже взломали дверь. Всю вторую группу мы окликнули все и группы вышли уже. Никого не видел, когда выбегали, лужи крови, полосы крови. Выбегал, много с разных концов. Emirambo gyabadde giri scattered everywhere almost. Obusajja badde bujja bukuba sasi ku nnyama sinakuba mu bbanga sasi ku nnyama. Либо это непосредственно устраняли уже зачинщиков.
musajja yabaddewo. So ezo layini z'abantu abazze okugaba omusaayi kubanga abantu bangi musaayi gujjukira abantu abakubidde amasasi bava mu musaayi mungi kizibu okubeera nagwo mu blood bank nibo guba weegulisi kirungi gw'onoona kuba ajjukira Russia teri mu lutalo waliwo abajaasi abali mu lutalo nabo bo bafunye obuzibu baba balina okukola ki okubajjanjaba bakadde baba bayamba abantu nga bwe mbagambye nti abantu batandise okumanya abazungu kabonero kabakubu ngo bagaba baleeta ebimuli ne babiteeka awantu kati gundi eriko Russia, that is Russia, the Russian flag. Bantu baleeta ebimuli okunkubaga okufa okwabaddewo Moscow. Ebeera bwetyo bwerisi tewoomya nakabulu mbi. Kati eyo footage yafumiddwa security service ya Russia. Ezo ze mundu gye bakozesezza ebirayi bakozesezza biri mu mbaga lezo zinga bulletproof bagita simanya chest loader ago masasi ge basanze ku scene yebyo bali mu byekenneenya basobola okufulumya ripooti si tebagala byakuteebereza nga bwomanyi gavumenti ezimu gye zikola obakala omuntu ng'ekintu ekinamu omutwe singa opapa okufulumya naye omuntu atakina mu mutwe mala kunoonyereza so kifo kyekyo kikuumibwa butiribiri ago magye nga bw'ogalaba magazini zeezo zalesebwako tape basajja babadde loaded bulungi tewali kubuuza badde balina buli kimu ekyetaagisa bantu beebo bagaba musaayi kubanga omusaayi gwetaagisa embeera mbi nnyo abantu si basanyufu bali mu kutya naye nga ekintu kyonna atakimanyi kyetololera ku ttalo y'Uganda kankulage emmotoka ogirabe emmotoka eyo yeeyo yalino abatujju nga bali mu mmotoka balaba nga bamaze nga bagenda era Amerika abeewakana kati waba abagenda bagamba ISIS yakoze ekintu ekyo naye ISIS bamaze ebbanga ngo peji yaabwe tekola Abamerika baalaalika okitegeera naye ate bagaa tebamanyi Abamerika bagamba tebamanyi kyokka bo bennyini baalaalika mbu Moscow ejja kulumbibwa naye ekifo ekyo kifaanana ebifaananyi okuva ku scene kibi nnyo naye ng'olutalo Abarasha bo beetegefu okulwana olutalo mpaka olunaakola ki bwe lunaggwa naye nga embeera bweri si nnungi abasajja tebannakwatibwa katusabire abantu bonna abalugendeddemu Mukama Katonda abagumye naye nga abasajja tebannakwatibwa yige mawulire asinga okubeera amabi kale mbeere bulungi subscribe share beera bulungi.